Choka mwe bachali musesa. Banange Uganda police mugenda kutta abantu mubamalewo just in case if you don't want to change on your characters, then the public will change against you because you take those people for granted and you take them as the thieves. Now Ashback Kato was beaten recently. Yagenze matu nokubanti akuyibwa nga agenda ku UBC era nga bwetwogera amanyi ge bonna bagajjemu. Ashback kati alina malibu. Yes. It is something I was coming from radio working. Nesanga police around Nabulagara. They were asking for money, and these people when I take it amu ye OD amanyikidwanga fando pio ngali around Masiro there. So let someone explain, let them show you your eye before assaulting them, after assaulting them, even ask for money. Please, tetwaja bakolera mu aba police kuba tubasasula emisolo gye tusasula gibasasula emisala jammwe mulekera okutuba ate ne mutukuba. Nawe ngenda kutubusako embozi ya Ashback Kato oliko kubera nti ogifuna babadde bamose mullo. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Ntambi Jimson namba Kiboya Maxid Junior kwanti otambula nange wewe kumanti onjagala okunzikiriza muno kumfula namba limoja there out there no gamba baddest roughest and top of the charter and Ntambi Jimson no kumanti abintu sakunga bino kumanti otambula. Respect you so much my brother, and still thank you for keeping and looking up here. Yes, looking it here all the time. Respect is still. Njagala kutumira ko bachali bange bonna bali mu Uganda n'ebero gwanga mwe bali kubanti muchapa ne buli muntu yenna mpuliriza. Go ahead and subscribe on this YouTube channel, and still make sure you take a kako chibaita ka notification button nga buli story jeteka yegwa soko kubantu ogifuna anolio ko bairanti now nyonyola abalala. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Ashback Kato Bashir Munamasaka yakiguddeko yabadde agenda ku UBC wali okubantu presenting a climate change proposal wali ku UBC TV nabwe kitu yasobola okubantu ayimirizibwa abapolisi era ng'ekikwekoto kino kyakulembeddwamu OC amanyikidwa nga Goldebart yamugambye ssebo emmotoka gy'ovuga ogijewa yageze maaso n'okuba nti amustoppinga n'amukuba era nga wetogerera musajja mukulu yasobola okugenda maaso n'okuba nti aluzinga erinyo mpola mpola of course era nga yagenze maaso n'okuba nti akaaba amaziga ag'enjawulo. Ashback Kato yagenze n'agamba nti yes okunkuba mwali nkubye bakyali bange kubanga nze sirina buzibu nakunkuba naye ate ekisinga okunuma kwe kugenda mu maaso n'okukwata emmotoka gye nabadde neeyazise nga ngenda kwata kutwala proposal eri bakyali bange be nakolera ebbanga mu kalulu mpola mpola nanti Gansiro Boliao, one day, one time I will be recognized in Polampola. Ashback Kato to Jikenti, Yali Chaliwa Bobby Wine, Yali blogger Bobby Wine, Yali Omukuba, Atanika Jibaita online Ame, Mankiduanga Firebase Ame, Genualia Bobby Wine, Eram Genam Kalulu, Bebam Kubata, and the Kamochitongle Chapi Power, Oba Movement, so Gena Masokumante to send to Binje, Uganda, with whatever Bobby Wine and Agamasokumante, Chaka, Eranga, Charlie Chatabunyo, Ashback Kato Kumanti, Bobby Wine, Abantu kubantu amusekera no kumusunga bagamba nti jogenze blood ngaba yuza lwachogenda mu maaso no kubanti wesiga bachali abatenga bachali abo tebatuwagala. Ashback Kato nagamba nti come rain come shine, I have to support NRM after being paid by by Baramo promoter mpola mpola of course yafuna ne chance okugenda ku meeting omukulembeze w'eggwanga Manyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni era nga togera musajja ono agenda maaso n'okuba nti era ali mu House Foundation egenda maaso n'okuba nti etambula tutamanyi na mulama gwayo, but of course with time tujja genda maaso n'okuba nti ekimanya. Now Ashback yabadde alowooza nti obaoliawo bwakolera President Yoweri Kaguta Museveni ngamba gavumenti ye kuba tamukolerangako bwe yagenda maaso n'okuba nti campaigninga it is something with full figure wisdom kae Isma, they think they are beyond the laws, yet by everyone is supposed to be under the law. Yagenze mu maaso talina bimwogerako, talina mutumidde, talina sticker, agenda mu maaso n'okuvuga emmotoka nga alowooza yakolamu mu kibuga Kampala, yasanze OC omukama Manyikiddwa
kubanga Gilbert namuyimiriza namuteekako emigoba ntene muluka ne bajja arrestinga. Ashback Kato wetugenda kati ssaawa zino aliira ku nsiko yasobodde okuba nti yeemulula mu mmotoka enadduka emisinde kugenda ku Facebook ye n'akuba emiranga ng'agamba nti obaoliawo bamukoze bubi nnyo ddala. Gavumenti gyawagira okuba nti egenda mu maaso n'okuba nti emukwata. People Power Movement yagamba nti Ashback Kato one day you regret okuba nti wagira NRM era nga bamugamba nti whatever you do tebirina makulu buladi ogenda mu maaso n'okuba nti owejusa paka kyatuukiridde lwabadde lunaku lwajjo sisimu yagenze n'omu maaso n'okuba nti ekyuka era nga Ashback Kato yasobodde okuba nti akuba emiranga nga Kabebi n'agamba nti ndeka bambi temunzita ndikyali waabwe. Agamba nti obaoliawo bamuyisiza bubi okuba nti bamukuba emigoba ntene okuba nti bamukwatako emmotoka ye era nga aba People Power bagenze mu maaso n'okuba nti bamusekera n'amugamba nti gwe gavumenti yogendako bayuza kati gwe akalulu kagwa tolina kyotugamba. Yes mpola mpola era nga genda mu maaso n'okuba nti obaoliawo weddaabiriza mpola mpola kubanga ne bwonakuba akasimu ewa Janet Museveni oba General Moscain Lugabo oba Yoweri Kaguta Museveni essimu ye tebajja gikwata ne wabaira Natasha ssaawa zino tagimanyi. Bampita Ntambi Jimusoni Amanu Nekiboya Maxudi Junior Abel Kwantyo Tamuna from Kutu Guli Kumugwa Uganda Mukamoli. I respect you so much my brother. Thanks for listening to us all the time. See you. Bye bye for now.